Wakati mu kunyolwa Minisita w'obutebenkevu Honorable Royal Tumwine yakubiriza abantu okudda eri Omukama kubanga ky'ekyokuddibwamu kyokka mu kacyo kano. Asinzidde mu kuziika abadde Katikkiro w'Ebusongola Right Honorable Samuel Ntungwa nga munayini ali mu kayingo ng'abadde akiikidde President Museveni. N'ategeeza ng'omugenzi w'abadde omuziira nga yakola ky'amaanyi okuleeta gavumenti ya NRM mu buyinza n'okuleeta emirembe mu disitulikiti y'e Kasese, wabula ng'asabye abantu okwagalana n'okwagala ennyo ensi yaabwe ng'agamba nti abo bonna abataagala gavumenti eriko banoonya kibanja awalala. President tiabasa kuijagera ngo bagambire wakabe nandangwe ija hawa rukundo na wa kumanya umurimo mu Samwiri ya muhimi yake yona ya kuromu gashugura hangaye nandagwa akore yeshaha yahika ya humura icyashimeza munonga nabwo icyo president nasima kandi yayagisa miliyoni 10. Obubaka bw'Omukama w'Ebusongola ERM Ndahura owokubiri Kashagama nga busomeddwa Mbeera Stephen Minisita by'ensimbi nga bawaddeyo amabugo ga bukadde 3 ne bategeeza nti ono abadde mpajiruwaga mu bukulembeze obw'ensikirano. Today we pay our last respects and say farewell to a beloved and honored leader and father of our community. Ntungwa was concerned about Basongola and been traumatized and terribly scarred by the colonial era atrocities and by sad memories. And she went to find the means to help the real ones of our community. We spent a great amount of time together. He explained to me what must do to preserve the traditional dignity and kindness of our own people in his last years and moments. The kingdom therefore has contributed 3 million towards burial arrangements. Ye DPC we Kasese Katwe Kabatoro n'asaba abantu be Kasese okuma emirembe era n'abasaba okulonda NRM mu kulonda okubindabinda ng'agamba siba kukkiriza muntu yenna kutabangula mirembe era beetegefu okufaafagana yenna ayinza okumalawo emirembe. Abakwenda kuzaanazaanisa obusinge mufuruke muzembe muri Kongo mukole musezingi omuntu w'okuzaanazaanisa Kasese kandi nyenda inywena mukome NRM government. Omukolo guno gwetabyeko abakungu bangi okubadde ne Katikkiro w'obukulembeze bw'ennono bwa Lwenzululu ko n'ab'ebitiibwa abalala bangi. Konka nkagenda nayemerera ng'emanzi bampereza omurimo ogwo ningira abantu bona hati yo muri Kasese no mu Rwenzururu region tuyina obusinge tuhumwire ahabw'okuba ninyebuza abantu nka Muzeyi Ntungwa kandi n'abandi bagenzi banjye abakunyetegereza. Wycliffe bino byonna yabikuŋŋaanyiriza. Mwiza muteho ekimuli ab'ekikulu the grandchildren